bebana abaana bakkiriziddwa okubanga abuuka booda ye n'agamba nti kansigala Uganda ewali ebintu eby'amaanyi yavaayo ng'asiibudde n'agamba sigenda kuddayo bite nebiiza mukyala ali waneeno ayambadde munda mulimu ka top ka black kamukutte bulungi nnyo ataddeko kungulu eringa excuse me empale gyayambadde efaanana ne kooti laka kombine erimu kakala ka yellow mulimuko ne kakitakataka ne ka black katonotono kitegeeza yambadde ekkooti n'empale byako bya bbeeyi si bya layisi bw'omuntu yabwoti ng'atunudde kubanga omuntu yenna ng'alimu ekikebo omulengera ngalo zikona ng'ezaagonja ezo nte zaakona ziri kwalaali enjala si mpanvu kitegeeza mukyala muyonjo n'oluli olugalo liri yalusala olwala n'aluleka nti mukyala muyonjo ayina kugamba kale eriko enjala ze kuliko papo talina bintu bingi teyewundawunda nnyo makeup ali simple tayagala atuyana nnyo olw'ensonga nti n'embeera Uganda eri hot tuli mu January mukyala ali awo akayindo ke kali okay kwega buli kimu kyali ali bibye n'empooza senkulu mmanda aliko empooza ekikamanya gampebwa maama ku Metro FM Rupi ne Stickman mu Sudan mu Top 10 show buza kubatuliriza ku Metro FM nsanyusa okubasinkana bannange Omusudani ne Rupi abatuuliza njagala okubalamusaako muli muteeyo mukuliko omwaka nze Lydia Bless blessing tekiriiko njagala nnyo nga kisalekaawo Bless ekitegeeza abatuuliza wamitali kya Lydia Blessing mukola nsobi mukomye ku Bless nakola interviews ku TV ne radios mukomye ku Lydia Bless tufunye akayimba kali ak'omwoyo twafunye akasozi kabayitabeera nange wali ogezaako kugamba ani gw'oyagala okubeera naye ebiseera ebyo nali ngezaako okugamba bafanze abaali baguddeko omukwano nebagimenya then naddamu naafuna ate omulala naye nga muli awulira ddala yoyo kyonga walaba empisa bulimu yafunye omukyala wo oli naddayo nti yoyo omwana gwe nkwagala Lydia Bless olamenye ku muntu omutima mulaavu wali omanye ku muntu omutima nedda baali bakumenyeko ku mutima bamenyako omutima so bakukwabula ate bankwabula bakuwazaamu just nga bw'onaagamba omuntu n'otatuukiriza kyo so n'atatuukiriza bweyamu so amannya amatuufu gwani erinnya ettuufu nze Lydia Namatofu oli mukyala weddira ki Ngabi akabiro Jerengesa endongo eno okuwayawayamu ojja otya Monique Products nzijja Monique Products nfumudde oli nzijja Monique Products ensanga wa anko wange Marita Kranima studio Marita Kranima Masaka so bansangayo nga nkola ku bintu nga ku composinga nnyimba ez'amasomero n'abantu abalala kolamu ko production backinga ennyimba z'amasomero ne ba artists so gye bansanga nga ndi mukola mwaka ki ogwo omwaka oguwedde mu January so kati ono January owezeza omwaka nabo no kati yawo bwe basinkana anko ne boogera then tufulumya oluyimba olwasooka olwabeera nange mwezi gwokuna abantu babijjawo bagamba nti gwe wagobya Chosen Becky bwe bivaawa okakasa because bwe boogera kuba ebbanga lyolwangiramu ne Chosen Becky tebamugoba kumpi lasiya ebiseera ebyo mu range kyentegeeza nti okumugoba bayinza oba balina pulaani y'okuleeta ggwe ngolede bakusportinze Masaka kuba mwenna muli banna Masaka bana buuzaako Kamenyo ne mugamba Kamenyo Kamenyo yatula mu ntebe y'otudde wenyini aliwo wano mu Sudan gwe kusala press waliwo omwana akola ki ajja in fact basooka kugeza ku Flavia Mawaji ne kigaana ne baleeta ggwe anti gwe nga bakusportinze waliwo ng'oli ku koona neera okumenya abantu bagamba wamugobya mu kumugoba ne bakutwanira wanne essimu n'omuwandiisi
Listen, she andika kayimbako. Production ya ne simpan production. Stecho. Production yo ya ne sim. Na tera ne yasoka si ya ne sim. Yabera nange twajikola ne uncle wange Kranima. Nenga twali under Nick wali wa Kranima. Nali wa Kranima. Kati wali under Nick. Akayimbako enyimba zonna 3 tuzikoze ndi mu Nick. Okusako omukono mbu Lydia Bless waffe kana akayimba katuyingire nako oba omukono abera nange isaza abera nange abaddewo nga Chosen Becky pipeline y'okumugoba nga already mwali kubanga akayimba kubera nange nange yafuluma mu mwaka guno gwe tumazeko mu mwezi gw'okuna bamukubako emabega naye plan ezalo so njaga tutunulire project y'omukyalo n'empya tukomewo ne atwongera okuwayawayamu project empya n'abantu abanatwegatako ojja kuwayita ku noti 54998 akayimba kakapya nga otwongera okuwayawayamu ye ng'omuntu wakayimbira bbanga kyatera ofuna project empya omwaka gugenda kuwera mu mwezi gw'okuna so biri bye wali ocompose nga tewali serious ebyo nalinga nkompozingira amasomero okusinga so katufuna akayimba k'omukyalo n'akapya kagamba mu abawuliriza kandingidde countdown ya 9:8 because the best countdown number one training countdown mu ggwanga oba abalala muli kukisemanyi katufune akayimba ke kagamba akapya akayimba kalina video kano temuna akapya ka only you yeze training ezezanya zanyawo ntero girengera ka mirimu wayanga agifudde akalangu so njagala katukafune makayimba akapya kano Darlington yakola video okay katufune makayimba akapya gojja kuba reactinga ku namba z'essimu ezo kayingire tekayingira wiki ejjanga wala mwana muwala twabagamba ayingire ne mukkiriza n'ayingira flash love akayimba kabadde ku namba 10 n'omukulu Kasaruba atutumidde nnyo agambye tuvaana ekyemisana malidadi safi nnyo katingira akayimba mpola mpola tulabe ekitambula okay akayimba kapya okuva mwana mwala Lydia Bless akayimba kati ali kapya project mpya natugenda ku noti 392 namba y'essimu ne ku noti 54998 angambye manager yawandiika akayimba kanani muwandiisi ng'essimu ejja omuwandiisi w'ennyimba zange zonna Joseph Kilangwa naye manager CEO Nick Products lwaki ziri ebiseera bya Chosen Becky yali tawandiikamu nga aguza abawandiisi ate nga talent tulaba wano tachi nnungi wabeerawo obeera nga tonaba kusalawo kukola kintu naye yamala n'asalawo n'agamba kampandiikeyo ku buyimba ali ku simu era yesebo kali sebo nawe bali kubeerako akayimba akapya bakayita only akamwana ma Lydia Bless kajje tekajja akayimba ako kayingire wiiki ejja account lawo okay yesebo oliwulidde likuta busi wotudde nsanyusa okuwuliza mukwano oyinza ogamba nze nzibye ecupa webali kumpagira Chosen Becky tasobola kwogera bwati tasobola sebo ebuuzi lya kisajja nnyo ku noti 54998 namba y'essimu ali ku simu elo yesebo kali sebo je bali ku sebo nawe bali kubeerako akayimba kamwana mwa Lydia Bless kakyali kapya bakayita only you kajje tekajja yesebo wakiso abantu be wakiso tu omukyala wo takuba noonoba oli mufumbo love nigga Lydia Bless oli mufumbo asiri mufumbo kale tunalaba engezi munakwatagana si bafumbo ku bafumbo so ali ku simu noti 54998 tafuwa mindi wadde nitaaba ali ku simu elo CEO wendi nnyo wano RP Promotions Game Changer 2020 aye Mandela ono ye mwana ye yasenganze alina oluyimba lwa kisenga yoyo ebandi talent mweri kubanga alina ekintu ekyenjawulo kyayimbako nali suuda kayimba kusenga bayimba ku maama taata enayimba kusenga ekintu kyajja nate kirungi talent mweri ate bwe mpuliriza wali wagambye nti yasooka kuba backup ate nga muwandiisi
abalina experience mu kyakola ayongeremu amaanyi mwana wa maama tumuwagira ate ne kampuni emugira nayo olabikanga ey'establis kampuni emanyi kyeyagala tubeerenga tumuwagira Mandela ngenda mu ng'ono nakitende mundabire akayimba kajja tekajja akayimba kalungi kayingire bambi tumuwe omwana platform atambu ne baba abaana ba maama Mandela kyemwagalako abo bali basatu bana abo bali bana ndowooza biwakuna Mandela kyemwagalako ayogera mazima nti yafunye omugaati nti bawa era bantu basasula Mandela bawa amusasula bulungi abasigadde babanja naye Mandela tabanja Tabanja. kale sebo nawe bali kuwuliriza naffe tukweyanza okubanga obeera ku mukutu omusanyufu metro omusensa ematimu kanyampisa jesebo naye bambi omuyimbi oyo tumuzeemu amaanyi naffe kennyini abawagizi tumuwagire kuba ennyimba eyo nnungi ate naddala omuntu abeera ku baga stage nga abaddeyo aba amanyi ekyokukola naye aba asinga okutubako asobola okunoonya n'abayimbi abamaze okukitumukako ennyo abe ng'akola nabo kulabo kijja mutwala mu maaso naye nze muwagira naye nemityana gye wanaaba amaze okwetereza tujja kulaba ekivu kye tumuleetamu atukookeremu kuba abantu bamwagala amiina abantu b'emityana tubaagala nnyo kubanga kwemuli Mbulenga, bantu bataano Mityana Jeza. afuneyo babiri abasembayo tube nga twetula namba emu tube nga naka namba 2 si namba namba emu. 2 ne namba emu hello Hello. yesebo Bulaki okomawo. ani ono taata Kati muwongo. yesebo Kembuzaako. Kata enyenda z'omwana tuzikazifunako. Era ekipu kikwete okumufuna ku biikulu. Okay Ate biikulu bannayita kitugiddemuuko. kalisi kakuddemu muddemu oyo enyimba zo bazifuna batya by the way that naffe tulwana kibuzo ekyo how do people get your music bamufuna batya Enyimba bamujjawo zange gye ziri ku YouTube kuteekamu Lydia Bless waliyo ennyimba 3 beera nange Senga ne Only You. okay sembayo addusa abadde asemba tujja kufuna so ng'essimu wejja njagala Lydia Bless ng'omuntu oba kakibo sembya eri abantu kansoke nfuna ono asembayo hello yesebo nze kadikasiko wakasita entertainment ngesebo twayaza nnyo metro okusitula omutindo gw'abayimbi abatowe batyo yesebo naate abayimbi munnaye ate batuuka ku platform ate beewandikako ne balowooza nti abamu batuuse naye kyenkubiriza omukyalo oyo munnaye muyimbi mulungi ate abirema empisa aleme mukozesa munna Esebo. tajja kugaba ono mugumu Ekyo kimusuubiza omuwagizi wange. oyo agambye mwekyusa olutuuka mu bahambo naye olukikuba kimala nekigejja nga temukyawuliriza management mwejja ekyanzeeko asembayo taata akati tugende muna hello yenyabo muleka talina kugoba kasita kirungi oyiseemu kwasa ebyo omukyala ekibuye wanjima teyalimu mwako saalimu mu Sudaani mweyo vidiyo tebampa Mwedda akajja kubeera. kano vidiyo naleko yagimaze etambulatambula so simanyi mukawulira mutya kajja tekajja Kayumba kalungi mukyala ayimba bulungi alina eddoboozi eddungi tava ku nkewo nga tatubuulidde kyanywa tumwaniriza ne kulaka efashioni vidiyo eddako tujja mu designing ajja muleeta era kimuleeta kuba ne mu Sudaani nkulinze topi weeziri ate ku Sande tusalako mamirira amina tukweyanziza so obubaka obusembayo abantu bakkiriza katutunulye paano ng'etudde akalimba onleyo wiiki ejja nga tutandika tusabukula kuba ntunulira oluyimba nga Kikibombe ajja kuba afuluma ntunulira Bompate ayinza okuba nga afuluma oyo akyali mupanga 7 namukkiriza oyo bintu bingi nyimba gize tuyinza kuba twafulidde olwedde nyimba bi twafulidde Queen Mino ne baliwa Dr. Jose Camino zino okuyingira next week kikirize kigaanidde nakayimba k'omwana ono kemukwine mugamba kalina okuyingira mpola mpola so obubaka obusembayo eri abantu tube nga tudduka
tulekera abantu namba 2 namba 1 abawagizi bange mwenna abaliyo bannanga abakubye amasimu mwebale nnyo mwebale kutuwagira mwebale kwagala Nick Products Metro FM neyanziza nnyo opportunity eno basuubiza birungi banaye bafanzi bange ngenda kubanga nkola birungi byerere music nga mulungi ate n'abaagala era embeera yange gye mbadde nga mweyo okubeera decent sigenda kukyuka bambi tayambala bubi era sigambyeko mbu kabadde kali smart era singola ku bugere bwe bonna enjala mweziri teyalwana nnyo mukyalo ali kusera basi ze Kampala mbakazi mutambula nabo afuna enamba y'essimu noti 755 nya noti emu emu 28 giremu omulundi gumu noti 755 nya noti emu emu 28 yegenda straight ku management abagala ebintu bya skonto ABCD wagambe toli mufumu era bwafuna bwati manager nawe baba kulina okay katwetololemu mwana mwala kyali wawo mpola mpola nenga busaze wakaiba only you kabenga kayinga katufune namba 2 namba 1 mbwangu tukome tusibule kati ninyo katufune namba 2 namba 1 wano abwe tutamba